Okurizanga tibiyogeze naye kugiyisamu maaso. Agenda kuyingira ajja. Catch fire! Lugendo luno nalutandikira ddala olunaku lwe nakyalira muganda wange Kyagulanyi President Center mule namukyalira ensambya oluvannyuma lwa incident yaliwo Arua. Mu bigambo bingi bye yaŋŋamba ali ku kitandawo yaŋŋamba Mayanja muganda wange tuvudde wala nga tutoba ng'abavubuka essaawa yero tutoberere eggwanga ne mutwala mwekenenye nnyo n'aŋŋamba saagala obeere mutiitiizi abasajja be tutya batutya batya amaanyi g'abaki g'abantu. Ebiseera byali agenda USA kufuna obujjanjabi nange nali ngenda USA nga nabigenda okwasaganya yansigamu ensigo nangamba nti Kamiliyoni amaanyi gali mu bantu abasajja alina ekigabo kyeyaga nti abo bafaala batutya era ffe ffennyini abantu bwe bakuza yessaawa twegatte wamu tulwane tununule ki eggwanga lyaffe. Bwe nagenda olugendo lwange olwonna nabirowoozaamu nembifumiitiriza nembikubaganyamu neneetegereza ngenda okuzuula nga nange saawukana nnyo ku mmwe saawukana nnyo ku bantu abanyigirizibwa ate siri kusaidia muntu banyigiriza ggwanga lyaffe so nenzikiriza okutambulira wamu nga tutambulira n'amaanyi g'abaki g'abantu. Bwe nagenda nsembera mu maaso awo ndowooza tujjukira bulungi yagamba nti Kamiliyoni tusooke tumukole ki tumwekenenye ebikolwa bye bannange ebbanga liweze kugenda kwera na mwaka gumu n'ekitundu nswera abadde bandaba mulaba nti siinaamu yadde yegeyege DP kyekibiina kyange Democratic Party era ndi ssaabakunzi wa Democratic Party naye omusaayi gwa People Power so bwekyo kiri. Yeah.